Katonda bwe yali atonda omukyala yamutunda nga wanjawulo era ndowooza yakikola ng'akimanyi nti omukyala by'alina okuyitamu si bye bimu ng'omwami. Senga tukwata ku baami n'omufuulamu omukyala ennaku bbiri ne weebeera ssaawa ayinza okudduka. Kyova olaba nti njagala okuba nti buli mukyala yenna ndaba njagala mweyozayoza olw'okuba nti oli mukyala, kubanga omukyala kintu kikulu nnyo nnyo nnyo. Ate abakyala ebintu bye bakola abantu abasinga balowooza byangu. Omanyi omwami agenda n'ava awaka n'agenda n'akola n'akomawo awaka. Bw'akomawo awaka ddala bano abakyala bambi abatakola basigala awaka. Omwami ayinza okugamba omukyala talina kyakola asigala waka, naye bw'otunulira ebintu omukyala byakola okuva omwami bw'agenda ebintu ebyo bingi nnyo. Abamu abakyala tebalina n'abakozi nga yalina okubyekolera byonna. N'olwekyo abakyala mu ggwanga lino ate eriyo ebintu ng'omukyala ne wobeera ng'olina ssente zenkana zitya, ng'olina ebitiibwa byenkana bitya, ng'olina okubikola nga teri muntu asobola bikolera, ate nga n'omwami nga tajja kubikola. Kyova olaba nti omukyala alina okuba omugezi. Omukyala bw'obeera nga toli mugezi byonna biyinza okukulema, kubanga si kyangu nnyo okubikwasaganya byonna. Era si kirungi kunenya mukyala bw'aba nga alina kyafeeyirinza okukola, kubanga si byangu. Lwaki? Abasajja bagenda ne bakola n'abakazi bakola. Mubeera mu ofiisi egyo oba ku mudaala gw'akatale nga kuliko omukazi n'omusajja, mwenna nga muyingiza ssente ze ziki? Ze zimu. Naye bwe tumala, kuba kati njagala okubiriza omukyala, mugenda ne muga nti eri abasajja ab'amaanyi ali mu ofiisi, katugambe minisita, naye eriyo n'omukyala minisita. Eriyo omwami akulira bbanka naye eriyo n'omukyala akulira ki? Eriyo omukyala akulira essomero naye nga n'omwami akulira ki? Eriyo omukyala ali mu katale k'omubuulo naye nga n'omwami ali mu katale. Kati abo bonna benjogeddeko bazza awaka. Bamaze okukola bazza awaka. Omwami n'atuula n'akwata remote. Omwami bw'ayingira awaka mwenna kati njagala kukubiriza nti mwenna mbatadde mu kifaananyi kyekimu nti mwami na mukyala, kuba oyinza okugamba omwami nti nkola ndeeta ssente. Eriyo abakyala nga n'ebyo bye mukola babikola, naye bwadda awaka oluyingira bw'ati abamu abatannaba nakweyambula. Joani yakomyewo, Zahara waali, Haruna yavudde ku ssomero ali atya, homework amukoze yalidde, engoye ze zanaasomeramu zaayozebbwa, ye emmere ey'ekyeggulo weeri, n'odduka mu kisenge kyo kyategekeddwa. Omwami bw'atyo bw'akola ekyo omwami tajja kukikola, kubanga agamba nakomyewo nkooye, era naye aba akooye ajja kgenda anaabe. Bw'anaamala okunaaba atuule alabe TV oba asoma amawulire oba ayogereko n'emikwano gye. Bwe kibeera kyalo ajja kgenda akole ki? Atuule n'emikwano gye. Muba mwakamala okulya emmere, mutudde ku mmere, omwami yajja kutuula bulungi ali. Omukyala olina okulaba nti abaana bonna balidde bulungi, abaana bonna beebase. Ojja kwesanga ng'omukyala yasembayo okwebaka ate yasooka okuzuukuka. Abakyala bangi be bakeera ku makya 11 ssaawa 10 okuteekateeka abaana abagenda okusoma, ate nga abamu balina n'emirimu gyabwe egy'okukola. N'olwekyo abakyala bakola nnyo nnyo nnyo. Ekirala ekikulu ku mukyala olina okuba nga omanyi Katonda, kubanga ebiseera ebisinga omusingi gw'amaka go olina guyimirizaawo Katonda. Omukyala nga tomanyi Katonda kitegeeza nti ebibyo ogenda bikwasa nsi yonna. Kitegeeza nti bw'oba n'ekizibu kyo ogenda kigamba ono, okigamba oli, okigamba oni. Ate abantu basinga be tugamba ebintu babeera basuuzi. Naye ng'ate bw'otuula ne Katonda wo n'omusaba, kyova olaba nti abakyala bamanyi ennyo Katonda babagamba nti balogo. Kubanga omukyala amanyi Katonda asobola okusinzira n'asaba, kubanga Katonda akola. Katonda n'akola ekintu ky'otasobola ne bagamba nti oyo atambula. Beeramu abo bagamba nti batambuze, bagenda kubasawo, naye nga omusawo omumanyi oli waggulu, kubanga bw'omwesibako ajja kukolera. Ekyokubiri, omukyala yenna yandyetaaza okufuna ebiseera ebibye
nga ne bw'obeeranga okola nnyo ne bw'obeeranga olina abaana ofunamu akaseera akatini nga kako ne weefa oyina y'omukyala evaawa tayimu yeeyo gy'olaba gy'ogenda n'ozunga ku buli mukolo n'obeera ku buli bitoobero n'obeera ku buli kivulu tayimu yo yokka ne bw'obeera ng'osaze okusigala abaana bagenze omwami agenze funayo tayimu eyiyo specifically kwerowoozaako nakwefaako nga yiyo kwefaako kweyagala kwerowoozaako abakyala abasinga eyo tayimu tebagifuna tayimu eyo eyamba nnyo ng'olina n'akataboko n'ojjukira nonga nti kino abakyala abasinga tebeefaako nti weerabira n'okwerabira nti n'ogenda okukola medical check-up bwe ŋŋamba abakyala abasinga tulina kati kansa eyajja tulina owamunabeere ow'omumwa gwa nnabaana tulina owamabeere tulina ebintu ebirala ne weerabira nti n'okukola check-up omwaka n'ekuyitako kubanga toyina biseera byo abasinga obungi ye n'adda mu kulya n'obeera ate anti abamu era ebabifuna agamba kaŋŋendeko out ne bakazi bannange tunywemu kenge eyo si ye tayimu yo time yo ina kwerowoozaako mu ngeri ya health your looks let me tell you kyovulaba abantu bayina kye bayita yoga omuntu n'obeerako ne moment nga yiyo kwerowoozaako kwogerako na Katonda wo kulowooza ku baana bo kulowooza ku bintu gwe by'olina okukola ebikusanyusa kwerowoozaako weeterezeza otya abantu abasinga embeera eyo tebagirina naye bw'obanga ogirina eyamba nnyo ekirala abakyala balina okuyiga okweyagala omuntu okweyagala ng'omukyala tolina kuba mweru tolina kuba mutini tolina kuba muwanvu bannange ebikyala byeyagala nga taliko kabina naaka naye ng'ali bigula ng'alina weeyagale ku ekyo ky'olina omanyi abakyala bagwamu esteem n'atunuulira n'aga nti nze njagala kuba ng'oli gwe ky'oli ky'olina okwagala ekintu ky'okuba nti bw'oba teweeyagala weesanga nga weekyaye bwe weekyawa obukamba obwo obuteeka ku baana bukulabikira ne ku sikiini obuteeka ku baana bo n'obuteeka ku mwami n'obuteeka ku bakozi n'obutwala ne ku mulimu kyova olaba nti abantu abasinga era bagamba nti kati oyo kayombye n'awaka byakoze ki byayonoonese kakati njagala nnyo okukubiriza abakyala babeere n'ekyo ekintu ekyokugamba nti njagala neeyagale njagala neefeeko abakyala bakola nnyo naye omukyala n'abeera nga tasobola nakweteekako ssente ate kinnuma nnyo kubanga ffe abakyala ffe tusinga okugaba buli mukyala alina famire ye ffe be balimba omuntu yenna owa famire ng'ayagala kujja mu ssente nga waliwo omusajja n'omukazi agamba kakati kankubire ono mukyalaani mukyala Samusoni mukyala Semakula oba mukyala Mayanja kamukubire n'akulimba buli kimu abafamire be batukola abakyala n'obawa ssente akulimba nga bwe yalwazizza nga bwe yakoze kino nga bwe yakoze kino gwe n'okwata ssente zo n'okola ki n'omuwa gwe n'olemerera n'ogenda okukola enjala ezizo ogenda okubakubira nga bali mu kweyagala bwe baera nga banyi bawalagi nga batudde wala eri bali mu kalulu naye gwe oli muki mu nnaku kati abakyala njagala okubakubiriza muyige okweteeka mu ssente abakyala bangi nnyo nga ssente bazirina naye nga tebazeetaddeemu n'otunuulira engeri gy'ayambadde nga si nnungi n'otunuulira engeri ebintu gye byeteeka ku mubiri nga si birungi kaakati mukwano maama wange mbadde nkusaba njagala obbajjukiza nti abaana bano tubaagala nnyo be tulina bonna nga nange abazadde abange bwe banjagala naye si buli kintu kye nnina nti nkibawa abaana tubateekamu naye omwana abaana abasinga abasajja twefiiriza obulamu bwaffe bwonna n'osanga omukazi nga yeefiiriza ali mu myaka 7 akyefiiriza lw'abaana n'agamba bino bye nnina mbiterekedde baana bange ate be waweerera ate n'okuza maama wange n'obeera ng'oli mu nnaku nga tosobola kweteekako ssente abaana bano bakula nawo ne batandika famire zaffe n'olwekyo abakyala tuyiga okweteekamu ku kasente kale bwe twogera ku Dr. Ruth otambulirako projects ez'abantu okuyamba abantu obbajja mu mbeera ey'ennaku naye bwe tutunuulira ebibiina eby'abakyala abakyala bambi bafubye okuyingira obubiina ku level ez'okukyalo naye obubiina bw'abakyala ebiseera ebisinga bukomaawo tebukula obulala obubanga obukuzeemu bababbirayo njagala mu katundu kaffe ak'okubiri twogere ku ngeri y'omukyala engeri gye yandyekulaakulanyizza nga ali mu bibiina eby'obwegassi tukomawo katono
tovaawo. Kale katweyongereyo program muntu w'abantu. Dokita, njagala tutandikirewo. Bambi abakyala bafuba. Abakyala bw'osanga basuula obusente obwo obw'okukyalo naye bubina obumu bugaana okukula nga bwe nfundikidde ngambye. Ate obulala obuluusi obukula bababba. Omukyala yandyekulaakulanyizza atya naddala mu bibiina ebyo eby'obwegassi? Nze abakyala mbadde mbasaba nti bwe mubanga mukola ebibiina funa abakyala ab'endowooza emu nga muli bandowooza emu ng'ebiruubirirwa bammwe bitegeerekeka byebimu. Kubanga olumu osanga ebibiina nga mulimu ate abagezi bangi wo ogamba abakyala beegasse ate ani abababbi weesanga ate munnabwe yakoze eki munnabwe yababbi. Kitegeeza nti mufunye ekibiina naye nga temulina ndowooza eri abakyala ab'endowooza. Kati musobola okubeera abakyala ab'endowooza emu nga attributes zammwe oba empisa zammwe zaagala okufaanagana. Tomala geegatta mu kibiina ng'abantu abakirimu tobamanyi oba tobeesiga. Naye ng'ate bwe mukolera wamu ng'abakyala mufuna nnyo. Ffe lumu twali abakyala nga twegasse ne tugamba twandyetaaze nali nkola nze kye nayitanga baby shower y'omwana wange omu. Naye abakyala bonna abaaginkolera kye bankolera kyali kimu. Buli omu yagamba tutandike okusonda $1,000,000 buli mwezi. Era twatandika okugisonda. Twali abakyala nga tuwera. Ne tugamba omwaka nga gweddeko tugenda kugula ettaka. Era twagula eka z'ettaka nga nnyingiko. Ettaka ero ne tuligula ne tugula ettaka ebyapa. Era twasanyuka nnyo buli muntu ng'afunye ebyapa by'ettaka. Ekyo kyali kirungi nnyo kubanga ekyatuleetanga amu nga buli tusisinkana jangu akakaddeko okaleese ne tugula eka zaffe ziwera ziri ku lw'eggaya zaawo. Era kati tuli mu ssente zaffe. Ekyo kintu kitini nnyo naye nga tuzze mu lugambo muyita olugambo. Olugambo olwaffe lwali lwakuteekayo ki ssente ne tufuna ebyapa. Kakati kiba kitegeeza nti olina ofuna abakyala nga mulina ebiruubirirwa nga bye bimu. Ate nga bimwagala bye bimu. Temwetaaga bibiina binene. Musobola okuba abakyala 10. Ne tugamba mumanyi buli muntu ajja kuleetanga emitwalo 10. Ab'ettaano ab'omutwalo kubanga nsubira nti bukedde etuuka ku bantu bangi. Abamu balina nnyingi abalala balina kitini. Tusobola okugamba nti buli mukyala eyandyetaaze okulunda enkoko tujjanga muyamba buli myezi 4. Tusondenga buli myezi 4 ze tufunye nga tuwa omulala. Buli mukyala alina okuba n'ekyapa ky'ettaka. Tukikoze tutya? Tugendanga sonanga ssente buli mwezi ze tukuŋŋaanya $2.2 nga tunoonya kapuloti $2.2. Bwe tukuŋŋaanya 5 nga tuwa omulala. So n'olwekyo tusobola okufuna ebintu ebitugatta ng'abakyala. Ate abakyala njagala obbakubiriza nti temuva mu misomo kumanya. Gy'okoma okufuba ennyo okulaba nti omanya ebyokuyiga tebiggwaayo. Buli mwaka obayo n'ekyokuyiga. Buli mwaka olina ky'ofuna okumanya. Abantu bano babasinzeeko olumu ebiseera ebisinga kyentera okulaba mu bakyala. Omukyala yasinga okulwanyisa mu nsi mukyala munne ng'asukkulumyemu. Simanyi lwaki bwe kityo bwe kibeera. Kubanga nange olugendo lwange sapooti yange esinga evudde mu baami. Okusoomoozebwa kwe nsinze okufuna mu bulamu bwange kuvudde mu bakazi bakyala nga mukyala yafiirawo okulaba nti akuggyayo wansi gy'oli. Ng'omukyala yafiirawo okulaba nti akulwanyisa. Kyova olaba nti njagala nnyo okulaba nti bw'obanga ofunye abakyala funa abakyala abo bwe muba nga mulinamu omukyala asukkulumyemu ate temumulwanyisa. Oyo mumuwanirire kubanga ekirungi ky'abakyala nti bw'owanirira ono ayimuse ate asika ku banne. Naye ffe abakyala tukola tutya? Bwe mufunayo ayambuse nga mukuba nga mussa nga mumulwanyisa kaakati ate anaasika atya banne. N'olwekyo abantu balina okukkiriza nti omuntu ono bw'abeera ng'alina kyakusinzeeko tomulwanyisa naye muyigeko omusapootinge. Ate n'abo abali waggulu njagala bamanye nti gye tuli ffenna bubeera buweereza si bwalubeerera. Wano we tuli tetugenda kubeerawo paka. Twalina abakyala bangi nnyo abalungi nga balungi nnyo bayiika ng'amata nga bayiika bwe batyo bayiwako amazzi ne gabanywa
naye emyaka gino abamu baafa dda buba obulungi tebukyaliwo. Waliwo abantu be twalina nga balina amaanyi mangi nnyo mu Uganda muno, naye emyaka gino ng'amaanyi tebakyagalina. N'olwekyo buli muntu waali manya nti tuli ku duty of service, tuliwo kuweereza. Omuntu ng'oli waggulu ffenna tuyiga obwetoowaze, tumanye nti tulina kuweereza bantu. Era abakyala njagala bakubiriza, buli mukyala yenna bw'ali omanye abakyala twagala nnyo okulaga obuyinza, naye nsaba ekyo tukikendeeze. Tetulina kuba obuyinza olwedde tuba tubulina. Oba oli mu maka obuyinza bukendeeze, oba oli mu ofiisi obuyinza bukendeeze, bw'oba nga oli mu ministry bukendeeze. Omukyala wo bw'aba nga alina obusobozi nga olaba asobola okukola, mbasaba mubasapootinge. Kubanga omukyala gw'osapootinze kyemmanyi eri ababi naye abasinga balungi, ajja kukukwasizaako ku baana bo awaka, ajja kukukwasizaako ng'ofunye ekizibu. Olunaku luyinza okukya ng'omwami wo bamusibye, omwami wo bizinesi eyidde omuliro, kati nalaba abaali ebintu ebyajjira mu katale, naye mukyala wo bw'aba nga alina kaalina, njogera ku mukyala ow'amagezi omulungi, ajja kusapootinga omwami we. N'olwekyo abakyala bano abaami mutusapootinge. Bwe tuba nga tugenda okufuna looni nga tubasaba tusayiningire, mutusayiningire, temututeekako bukwakkulizo. Togamba nti ate omanyi abasajja ayagala okusayiningira ate nakuteekako nze teri, nze era lumu nali nina kyenjagala okugula nga nina property gyenjagala okugula, ne ŋŋamba nali nsoose ngweba ebintu byange empola, ne baŋŋamba ha omwami alina okusayininga. Ne ŋŋamba nno kati kale kabaze, ne nfuna agreement eya banka, ne ŋŋamba kati nina okutuukirira mwami Kasolo mugambe nti nsayiningira. Era namuleetera endagaano yange nga ngisayininga, nga nina ekintu kye ŋŋenda okugula, kyali kikyali yali property nga njagala kugula, naakola ki? Teyaddamu kumbuuza kibuuzo kyonna. Sente nenzifuna ng'era property agimanyi, era nandeka nenkola nembeera ne property yange nenjiteeka manya. Teyaddamu wadde kumbuuza. Ate sente wazifunye, ate wazikozesezza ki, ate byewaguze biri luddawa, ate nedda. Kaakati n'olwekyo twagala abaami ng'abo. Abaami ng'abo bajja kuyamba nnyo omukyala okwambuka, bajja kuyamba nnyo omukyala okubaako n'ekye, kubanga abakyala abasinga wadde looni mu bbanka tebalina misingo. Abaami tubeetaaga okutuwa ku misingo. Kati senga obeera n'omwami oyo ategeera ow'omulembe guno omutebi ng'ajja buzina agamba mami mukyala oyagala looni kwongera mu kataleko, oyagala looni kwongera mu saaluniyo, toyina musingo, teekayo guno nja kusayiningira, naakuleka n'omanaginga ka bizinesi ko. Nga tuli mu layini eyo, abakyala oba abaana ab'obuwala wajja osobola okubasindika okugamba nti bwe muba baakwekulaakulanya waliwo zino ssente bwe ziti mu bbanka bweti, waliwo zino gwandaba ebintu ebyo birimu nnyo. Nze mbadde njagala okukubiriza abakyala nti bagende batuukirire babeere mu bibiina by'abakyala. Eriyo ekibiina eby'obwegassi ebya women entrepreneurs bingi. Kati bw'obeera mu bibiina ebyo, information eno ekwata ku bakyala okwekulaakulanya ogifuna mangu. Kubanga ssente programs eziyamba abakyala mu Uganda nnyingi nnyo. Wadde nze ndi mu ya GROW, naye ate bingi bisinga ne GROW nga basomesa abakyala programs ez'enjawulo. Bayamba abakyala okubayamba banoonyeza obutale, bayamba abakyala okuba registeringa, kuba eno GROW yakabeerawo kati. Nze mbaddewo emyaka mingi nga ndi mu area eno ey'okwekulaakulanya abakyala. Programs eziri mu UNDP, mugende mu Enterprise Uganda, abalala mbasaba mugende mu bitongole nga bw'olaba UNAIDS gye kiri kijja bayamba, Care Uganda. Eriyo programs endala bw'ogamba nti oba nvudde wano ngenze mu UMA, era obabuuza nti eriyo ekyabakyala, ngenze mu Uganda Smusk eriyo ekyabakyala, olubuuzo bagamba eriyo programs ezikulaakulanya abakyala. Abakyala abali ku district, local government, ebaayo production office, eriyo community development officer aba asobola okuyambako omwebuuzaako. Eriyo programu ez'emyogo egy'abakyala, musobola okugendayo ne weebuuza, gy'okoma okwebuuza n'okumanya ofuna ebintu bingi, kubanga programu z'abakyala nnyingi nnyo ate era gavumenti eta. Eriyo programu ezaali nga Ministry of Gender ne kakati gye ziri eza WEP nga bayamba abakyala, era ekyaliyo nnyingi nnyo. Kati abakyala mutandika okwebuuza, ogambe nti oli asomesa byakujja bintu China, ebyo biwulirize, ono asomesa okulunda enkoko zitya,
ono asomesa okulima kabeji ennaanansi abakyala muyingire nnyo mu bintu ng'ebyo ebyokwekulaakulanya ebintu abantu aboogera ebintu ng'ebyo mubiwulirize nnyo dokita tugenda kuwummulamu naye bwe tudda nina ebibuuzo byenjagala onziriremuko naye ekimu ku byo ekimu ku bisinga okutya abakyala okukulaakulana ennyo balina endowooza nti bw'okulaakulana ennyo naddala ng'oli mwana muto chansezi z'obufumbo ziba ntono abasajja batandika okutya madamu MD ayingidde kati okufuna omwagalwa oluusi kizibuwala kati abamu kibaleetera ogamba buna olina kuba wansi bwotuwa ebigere by'omwami Eva oyinza kyogerako kiraye kati tusooke tuwummulemu katono tukomewo tova ku Bukedde TV1. Dokita, ekibuuzo kyensembye nakyo abakazi batya ate kitandika otuyingiramu batandika mpola omwana wayingira campus wafuluma nga talina mwagalwa olwo omwagalwa muzibu ofuna bw'ofuna posti ey'amaanyi omwagalwa muzibu ofuna bw'otandika okwekulaakulanya ozimba otya ennyumba yo nga ggwe omwana omuwala abaana abawala ne babeera mu kutya okwo. Kyoyogedde kituufu nti abakyala abasinga bafuna okusoomoozebwa naye kyenjagala okugamba nga sinabakuddamu nti njagala abantu abandaba abali mu bifo eby'enkizo baleme kwerabira abaana balenzi kubanga tutadde nnyo essira ku baana abawala okukulaakulanya abaana abawala okwempoweringa abaana abawala okulaba nti abakyala batuuka gye balina okulaga naye ne twerabira nti abakyala bano bw'oba otegesa omukyala abeere ne confidence abeere ng'asobola okuyimirirawo toteeseteese mwana mulenzi anaasobola okukwaŋŋanga omuwala oyo. Kati kyova olaba programs za gavumenti era nawulidde nga sipiika akyogerako nsaba sipiika ekintu ekyo akyongereyo mu maaso. Ebiseera bino bye tulimu tulina ebiseera by'abaana abalenzi abaseebengedde era bw'otunulira omusajja ow'edda n'omusajja ow'akaakati waliwo enjawulo obuvunaanyizibwa bukendedde kubanga edda twabeera n'omusajja nga musajja nga ne bw'aba ayingidde awaka bagamba ddaddi nnyinimu yayingidde nga ayina ekitiibwa ky'alina ekigenze nga olumu kigenze kiggwawo kubanga abaana abalenzi tetubafuddeeko. Abaana abalenzi bangi emirimu gibabuze, bangi balemeddwa ebyokukola, bangi bagenze mu biragala ne weesanga nga waliwo ekituli ekinene. Omukyala asukkulumyeko kiba kitegeeza nti alina okufuba nnyo okufuna omusajja obwongo bwe nga baabuteekateeka nti omusajja omukyalawo ne waaba nga akusukkulumyeko asigala mukwano gwo asigala ng'oli mwami nga ye mukazi kubanga abakazi basaasirwa. Senga omwami oyo oba omufunye ne bw'abeera nga omusingako naye ng'akimanyi nti omukyala wange nina omusaasira ate mukwano gwange kisobola okuyamba. Ensobi gy'oyinza okukola kwe kubanga osukkulumyeko nnyo ate n'ofuna omuntu ow'endowooza endala. Kati omuntu oyo ow'endowooza endala n'olwekyo nti ebiseera ebisinga bw'oba ofunye omukyala ng'osukkulumye tofaayo nnyo kugamba nti kanfuna omusajja naye ng'alina kinene okunsinga naye funa omwami ng'alina endowooza eyo egamba nti omukyala ono ne waaba afunye asigala mukyala wange ate mukwano gwange ate nina omusaasira ate aneetaaga okuba ekyo kinkola ki kubanga abantu abasinga balowooza nti omukyala okubanga olina buli kimu olina ssente teweetaaga mwami. Abaami tubeetaaga. Dokita, njagala onnokolereyo abantu 10 manya abantu bangi b'otunuulidde naawe beweenyumirizaamu nga bakyala banno naye njagala onnokolereyo abantu 10 b'osobola okusharingako naffe ng'era osobola okugamba omwana omuwala ali ku TV nti munnange tunuulira omuntu ono olw'embeera ze bweziti ne bweziti naawe ekisobola okuyamba okubeera successful in life nga bakyala. Ndowooza njagala kussa messages. Njagala okugamba omukyala, njagala okusooka okugyayo omukyala gwe bayita Oprah Winfrey. Teyazaala
teyafumbirwa nti marriage but she's successful. Kati omukyala yenna ndaba toyisaamu mukyala munno maaso kubanga teyazaala. Okubanga tewazaala tekikugjaako success. Okuba nti tewafumbirwa tekikugjaako success. So meaning nti omukyala eri agamba nti naye ate sizadde. Abambagano atugamba kinga teyazaala. Mbiraba ku social media. Ekyo njagala abakyala nti bagambe nti you can still be. Kuba buli Katonda ffenna teyatukola kyekimu. Ayina be yakola nga bo bajja kufumbirwa bazaale babeere mu bufumbo bwabwe, eriyo be yakola nga bo bajja kuzaala naye nga tebafumbiddwa naye ng'era bajja kuba successful. Eriyo be yakola ng'era bo nga tebalifumbirwa. Eriyo be yakola nga bo bafuzi balibeera bafuzi. N'olwekyo saagala muntu atunulire mukyala atandika omusojjolako ebintu. Omukyala Clinton yali ku level eya waggulu, Secretary of State, naye yazaala mwana omu nga muwala. N'olwekyo omukyala nga tozadde baana balenzi tosulanga okukuna. Be contented. Be contented. Okitegeera? Be contented. Nti ekyo Katonda asobola okukola ki? Kubanga message ezo zinjagala okukola ki? Kakati ebaayo omukyala, tulina wano omukyala yali wa Liberia nga president. Kati ng'omukyala kikuwa courage nga nti omukyala nsobola okuba nange president. Nange nenninya nembeera ki? President. Kugamba nkirese mu mbeera eno kuba eriyo ebintu abakyala abasinga, eriyo omukyala agamba nti nze bwembanga sisomye. Tolina kusoma kubanga ndabye abakyala abataasoma nga chance teyagifuna. Eriyo abamu nga yafuna olubuto bambi nga n'omukwata bamukwata bukwasi n'afuna olubuto n'atasoma. Naye n'agamba nze bannange nze ennaku ennuma kubanga saasoma. Bw'oba tewasoma ekyo oyinza okuba nga Katonda it is okay. Omukyala buli wamu wooli osobola okufuna destiny yo. Saagala mu defininge bakazi. Abamu beetya n'olwa structure engeri gye yakula. Nedda. You know shape. Saagala waliwo omukyala abeera kagaali oba mumulaba talina magulu but she moves across the globe. Saagala mukyala gamba nti olw'okuba nze siri mweru, olw'okuba sirina figa akabina sirina, ekiwato sirina. No. Buli mukazi kitonde kya Katonda, kitonde kya Allah. Ayina engeri gye yamutegeka n'amuteekateeka nga olina okutuuka gy'olina okulaga. Tobeerawo n'ogamba nti kino saakifuna. Bw'oba kyewakifuna si y'enkomerero. Si y'enkomerero n'omulundi n'ogwo. Gwe ky'olina kyonna Katonda kyakuwadde. Beerawo okisanyukiremu kubanga olwo lwe lubeera olugendo lwo. Every day gwe Mukama mwebaze. Ojja kulaba ng'ensi ekunyumidde, ejja kufa ng'ekunyumidde era ng'oli musanyufu. Dr. Wuliriza ku buyimba bw'Abannayuganda naddala obuwaana abakyala. Nze wuliriza ennyimba ez'enjawulo. Kayimba ki akasinga okunyumira akawaana abakyala oba akoogera ku kitonde ekikyala? Oba senga si mukyala. Akarema senga saakola. I think that is a good. There are many songs waliwo olwo. Leero lw'abakyala bakola nnyo ndowooza. Omanyi nazaalibwa mukyala mwavu. Olwa Ronald Mayinja. Ako mwami wange akaagala nnyo. Kubanga I think the message, when you look at the message and it reflects so well ne environment y'omwami wange. Kuba ye maama we yamuzaala ogwo. Nga gomesi gy'ayambala gye yeebikka. Ogwo n'agamba ne Mukama akaana kazadde kamu. Omwana asobola okuba omubwati naye n'afuukira ekibi. Yes. Okitegeera. Era abantu abasinga kyenjagala obbagamba ng'olina maama wo. Ddala bamaama abanaku. Bannange tutwerabira bamaama abo abanaku. Bamaama abeefiiriza. Ekirala bamaama bonna ng'oli maama. Ekintu ky'oteeka ku mwana wo ky'omusigamu ky'abeera. Bw'obanga omugaye nti omwana ono ebiseera ebisinga tukwata ku baana baffe ng'abazadde nga tubakuba. Ekintu ky'osobola okusibirira omwana ekisingayo obunene ng'omuzadde mikisa na saala. N'ogamba nti wadde tuli mu nnaku naye nze owange aliba munene. Owange ono gw'olaba alibeera mugagga. Owange ono gw'olaba alibeera mufuzi. Kati abazadde abasinga tetutera kusibirira bintu ebyo baana baffe. Kati ekintu ekyo omuzadde njagala nkikukkirize, nkikujjukize. Ate n'ekirala nti bw'obanga olina maama wo nga gy'ali, maama wo tomwerabira.
abakazi bayita mu bizibu bingi nnyo okukuza abaana. Waliwo noono omuwala omulala eyakayimba olukyala ebizibu abakyala bye bayitamu okuyo erinnya ndyerabidde yakayimba kati akakyala ebizibu abakyala bye bayitamu n'amaziga okukuza abaana. Yes. Chosen Becky. Yes. Kati oyo naye kyayimba kikulu kubanga abakyala teri mukazi mu nsi eno achuzinga okuba single mother. Abasinga obungi kibagwako bugwi abamu nga tebakitegese. Abamu beesanga nga akiguddemu takyakivaamu. Dokita w'obubaka bw'obusembayo wali mu kamera. Kati nze obubaka bwange bwempa abakyala nti mbadde njagala Mukama omwebaze olw'ekyo kyakuwadde. Totunuulira oli oba oli naye gwe tunuulira gwe ky'olina. Okyagale okyenyumirizeemu. Gy'olaga ojja kutuuka. Amiina. Tweyanziza nnyo tweyanzege bannange ebigambo bibadde bingi. Naye mmanyi nti buli omu olina ky'oggyeemu ekikyo. Naye ekisingamu byonna tweyagale ng'abakyala. Tweyagalize ate tukole. Ate omukyala beera n'ekintu ekikyo. Dokita yakikkaatiriza kijja kuyamba mulamu bw'ensi eno kuba bino byonna bye tukola tubikola okuyamba amaka gaffe, okuyamba eggwanga, okuyamba abaana baffe. So n'ebigambo ebyo mukkirize mbasiibula Mukama Katonda abankoomere.